Oluvannyuma lw'akakiiko ka Electoral Management Committee okulonda muganda w'omugenzi Nakimuli Helen amanyikibwa nga Irene, olunaku olwaleero ekibiina kya National Unity Platform kisindise Ssaabakunzi w'ekibiina on ground e Kalangala okutandika oteekateeka n'okukumaakuma bannakalangala okulonda munnakibiina kya National Unity Platform gwe baawadde kaadi mu kalulu kaneeno. Akalulu kaneeno kayinza obutaba nga kalulu ka bulijjo. Njagala ompulirize bulungi nnyo. Because n'aba NRM nabo balabika batandise dde okwagala okkeddiza. Mu bye baakoze batandise okuspreadinga propaganda nti oyo NUP gwe yawadde kaadi ku kalulu kaneeno si munnakalangala. Abibu Wembo ng'ono ye Ssaabakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform akedde Kalangala kwongera kukunga na kukumaakuma bakalangala obutakola nsobi kulonda wa NRM. But before that, ekibiina kya National Unity Platform kyatudde just a few days ago ne balonda abakulira caucus ya Parliament mu National Unity Platform nga kuno kwe kwabadde Namboze Betty Bakireke kw'ossa n'omukulu Javiira Ssebina ow'Ennyendo Mukungwe. Emu ku nsonga lwaki am so happened NUP yalonze Betty Namboze Bakireke naddala mu kaseera kano nga National Unity Platform egenda mu by-election is Betty Namboze Bakireke is a product of the by-election. Betty Namboze Bakireke okujja mu kalulu okujja mu Parliament yajira mu by-election emabega kawo. So I think she's fit to be one of the people abagenda obeera on ground okubenchmarkinga n'okunoonya akalulu kaneeno. Njagala muwulirize ebigambo Habibu Wembo byayogedde bw'atuuse ku ground e Kalangala mu kaweefube w'okunoonya w'okufeffetta n'okuyigga akalulu k'omubaka omukyala akiikirira abantu b'e Kalangala mu Parliament nga bajjuza ekifo ky'omubaka eyali munnakibiina kya NUP omukyala omugenzi right now Nakimuli Helen. Bye bino ebibaddeyo katukomewo. Amalowoozi gammwe ebiseera ebisinga amajege tetuganjula naye gasazeeko dda Kalangala. Waliwo amannya g'ensobaga nti oyo gwe bayita gundi ne buga bulijjo naye nga bazze okutuusa His Excellency Robert Kyagulanyi ekifaananyi ky'abantu b'e Kalangala naddala mmwe abakulembeze baffe. Are you united? What is this boss? Bakimugambe ng'akola ki n'akiraba abantu b'e Kalangala tuli bumu ku nsonga eno. Are we united for this cause? We are united. United, the people of Kalangala united. We shall win. So, Bakakasa ali bweru wa ggwanga naye abantu b'e Kalangala eddoboozi lye bagenda lifuna ku buli laale gye tugenda okubeeramu. Era Kalukala Nampala Irene agenda kukakola tugenda kukola kyonna ekisobola okulaba nga ffenna statement e Kalangala ng'ekolebwa. Eriwo memba ndowooza yasabye mukulu Tone naga nti ababaka ba Palamenti ab'NUP ne bwe batatuwa ssente naye ne bajja ne tukola nabo physically nga bali ku ground kyekisinga obukulu ennyo. Njagala kwanukula mukulu Tone ababaka ba Palamenti abali ku tiketi ya NUP bonna tugenda kubeera nabo. Bagenda kassaamu ndi live e Kalangala ali emabega w'omuzindaalo ye Honorable Wanikina Faustin Gumanyinga Masaba Media Channels ntuuse e Kalangala. Kibiina abasinga kye baatandika nga
banyomerera. Nali wano ne baga nti twawangula 221 nga tuwangula n'omugenzi Helen Nakimuli. Nga tetulina bukulembeze structures nga teziriiwo. Mwogedde ebizinga ekyegindi nga gwosanze nakusimayiringira gwogamba nti nno tutambule yogererako naawe. Kati olwaleero at least olina structure okuviira ddala ku byalo. Buli muluka tuyita ne tugaa gundi nga tumuyita n'erinnya n'ekifo kye. Si bwe guli? Amaanyi geeyongedde buki? Kyova olaba n'effujjo erikolebwa Nakyemalira ayongezaamu olw'ensonga teyeebaka. Lwaki teyeebaka? NUP efuuse ensonga. Mumuwulidde ali mu baana bageto asasula ssente z'omuli w'omusolo empitirivu, ali mu bayingi asasula ssente z'omusolo empitirivu, n'ayingira ne mu bannabyabufuzi. Mwawulirako Honorable Yusufu Nsibambi ng'ayogera buli ku makya n'akawungeezi. Liveno oledi yeno buli ku makya n'akawungeezi. Naye nga biki byayogera? Nga tayogerera kibiina kyavuddemu, tayogerera kyayingiddemu, ali ku NUP. Era mwamulabanga nga buli ddakiika agamba babagamba agazimba ne bazimba bazimbiramu amatama ne bagazimbya. Amaanyi gaffe awe gali. Era alangira Irene okusiika amandaazi amaanyi go we gali. Bwe kiba kisoboka nga buli daala etambula ne sigiri yaffe ekalangala wano teri maka gatabyanga ku mandaazi. Mukuisima agambye nti yaliko mu kampeyini ya Haji Nasa Sebagala era yali mu Youth Brigade. Sebo Youth Brigade ndowooza tetweraba bwerabi ne nange nagirimu. Naye Haji Sebagala waliwo abajja ne basimasima ne baga teyasoma si muyivu. Mubijjukira obunafu bwe baali bamusiiga mweyasimbira amaanyi n'alonkinga n'akayimba oba okajjukira bulungi yaba taasoma muje twegate tuwagire. Oluyimba ne lukwata batya Kampala era okakkana nga akalwa akoze eki. Olunaku olwaleero ndi Kalangala abadde bamu akugamba nti oli musiisi w'amandaazi akuswaza okusinga baba pasende z'omuwi w'omusolo oba kyekiswaza okusinga baba tugumbula abavubi ne babookeza n'obutimba bwabwe. Kyekisinga okuba ekivumo okusinga baba tulugunya abaana b'abantu babakuumidde mu makomera ne babatwala mu safe houses ne babakako okwogera ennimi ze batamanyi ne babafunyita emisumaali mu bigere. Kyekyo kye tuba tutunuulira nti so ekyo tetukyeraliikirira era njaga babbirako ndayira nti Allah yantonda nange nasomera ku mandaazi ne paani. Mama wange yalisisi walindaazi bulungi ate nange bwe namaliriza okusoma omulimu kugimu ku mirimu gye nkozeeko nateetaawo nassaawo factory ng'esiika amandaazi daddies hardcodes ne crisps. So tusiike okimanyi nti ndabye muganda wa Nakimuli n'antuno maaso ne gandaga Nakimuli
Honorable wange mama Nakimuli ndabye Muganda onenda ba maaso agantunulira Nakimuli ng'oli eyo wandibadde nga amasaba wangezeeko wano tuline Saabakunzi Habibu atuuse kunga kalangala nitali sabo teweraliikirira entebe ekituddemu era yongera okigenderemu mu kaseera kano ke tugenda okutambulamu mu campaign tewagenda okupa ekigambo ekikugereza ddala kito kyali itali mu kati kasita uniting abantu kalangala no delivering the win ya Honorable Nampalaire zige ndozo kimanyi ti omukono gwe gusaako bannange bonna bajja kukkaanya ti siwe kuli Rajabu viva viva chama ni Rajabu viva viva naye bannawo bonna b'okola nabo twagala beba bafuukejje erigenda otutabaaza kalangala ono yenna okulaba nga naki n'obuwanguzi ekibiina nga ekya NUP mukimanyi ti nno Nakyemalira agezaako okukola ekisoboka kyonna okunafuya ekibiina kyaffe emabega ali mwawulira etteeka nga ligamba nti nno buli kibiina ekirina mu member of parliament mu house kibeera mu iPhone direct era buli kibiina ekirina omubaka wa parliament kijja kufunanga ssente ezenkanankana omuwendo gw'abamemba wa parliament kyegulina Nakyemalira teyakwatibwa nsonyi tulituwaniza akalulu nasaawawo obukojokojo ne bakola amendment ekibiina kitadde president wakyo nga tajje nashaking engalo ne Museveni ekyo tekijja kufuna ssente tugala tetujja zishakinga sika busente bwammwe ne tussaawo fundraising drive bannansi ne bawa ssente ezatusobozesa okutambuza mu campaign era beewuunya nnyo bo baali bamanyi basalako ssente zaabwe campaign zikoze ki agenda okulaba nga His Excellency Robert Kyagulanyi agaa nti muwanike fulaga Muzeeyi Museveni fulaga nezituuka n'ewuwe nga buli wayita aba fulaga buli wayita n'avaayo n'agamba nti kati okwata fulaga kimenya amateeka tufuuse musango ne batandika okugobagana n'abakutte fulaga mwabiraba ebyo ne bakola ne statement basajja be ne business bw'okisangako fulaga eyo kimenye teeka ligenda kukukwata mwabiwulira campaign ate neeraluka bulalusa abantu ne beeyongera okukola ki okujettanira okwettanira fulaga n'okwettanira bakandidates baffe n'ekibiina n'avaayo tebakola zambushes ku trail zaffe mujjukira ekyali embalala ne bakwata buli ali ku campaign buli ayetoolodde president waffe ne bassa mu kkomera yes ne honorable webutiru oyo okulonda kwonna kwagenda mu maaso nga ali mu kkomera ng'ate naye yali candidate teyeeronda n'okwesalira akalulu yakola ki yakeesabira naye ekyo baali balowooza nti engeri gye tumuggyeko ttiimu gy'akola nayo kati agenda kuddeeka yeebake bagenda okulaba ate kyaddako nga kiyitirivu ne bagamba tukoze tutya ne batandika ku bakulembeze ze bapaava ennaku z'omwezi nga 10 Januari nga tulonda nga 15 okulonda kwagenda okugenda mu maaso nze nga ndi mu luzira ne bawamba
Deputy President Rina Zetriga ne balwamba, Deputy President Western Mchala Jori Jacqueline ne bawamba, Honorable Muhammad Mwanga Chibumbi, Deputy President Central Region ne bawamba, aba isi Mukuru Sebuku, Speaker wa KCCA ne bawamba. Mwabulira yabaloza ndikati NUP tukoze ki tudimazeewo nemugambe Museveni toswadde wanga NUP His Excellency Robert Kyagulanyi yagissa mu bantu yagizimbira ku maanyi ga abantu people power abantu bebayimirizawo NUP kakati mwamulabye ng'aswala n'aswaluka ng'akutte ekiteeka ekyekisiro. The protection of sovereignty, which is a law now. Nachireta nenga mucho. Ngaba mugamba nti Kyagulanyi alina sente mu dollars empitirivu. Ngabali ebweru w'eggwanga be baziweereza. Tebasaamu obuwayiro. Onaaweereza akasente, bw'okaweereza alina okusaba olukusa, ewaminisita wa Foreign Affairs, afuulinge, olyoka okafune. Mwabiwulira. Ebyo byonna nga bitajetiza eki? Kibiina eki? Kimu. So, ebyo byonna tebirina tumalamu maanyi. Byongere tuzzaamu ki? Nti bwe tulinnya bawulirawo. Bye tukola babiraba era babiwulira. Ne bwe tusindikiriza force agikola ki? Agiwulira. So sandyagadde kuwulira muntu yenna yeemalamu maanyi yentubaliza twongere mu bwongezi maki maanyi. Honorable Council tuwadde report embeera gye bamuyisaamu. Naye njagala agumire ku Honorable Council Amaja Frank atubuulidde nti nno ye yali wa NRM we ne family nga NRM. Naye byali bikolwa ebyefujjo bye baakola ku family yaabwe nga bawambye John Bosco Kibalama. Kati myaka 6 John Bosco Kibalama talabikanga. Bonna ne bagamba nti nno yes, John Damulira. John Damulira nga bamuwambye n'ataddamu kulabika. Bonna ne balizolovinga ne bagamba nti kati okuva na leero oli afuuse mulabe waffe tugenda n'amaanyi g'abantu era tulimatira wa His Excellency. Olwaleero kati bakulembeze balinamu ne MP Mulamba. Alright, oyo ye Ssaabakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform Habibu Buwembo ng'agezaako okubriefinga bannakalangala abeewaddeyo okukola omulimu ogw'amaanyi ogw'okufeffetta buli kitundu mu Kalangala okulaba nga National Unity Platform ejjayo akalulu ako. Olunaku olwaleero lwe batongozza kaweefube oyo okusinziira ku roadmap y'ekitongole ekitwala akalulu mu ggwanga Uganda gye tuwandiise Electoral Commission gwe ssebo oba nnyabo andaba. Bakugamba nti ennaku z'omwezi okutandika n'ennaku z'omwezi nga andabe waneeno okuva ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogwa June mpaka nga 11 June bagenda kuba nga banominatinga ba candidates. That means olunaku lw'enkya leero ennaku z'omwezi 9 olunaku lw'enkya nga 10 bagenda kuba nga banominatinga ba candidates abeesimbyewo mu district y'e Kalangala abagenda ovuganya ku kifo ekyo. National Unity Platform yatwala muganda w'omugenzi Helen Nakimuli ate okuba nga yakwatira ekibiina bendera. Ennaku z'omwezi nga 10 olunaku olw'enkya lugenda beera lwakusatu ne 11 lugenda beera lwakuna bagenda kubeera mu nomination. Then of course tugenze ku campaigns zigenda tandika ennaku z'omwezi nga 12 olumala nga 12 omwezi ogwa June olumala okukola ki okunominatinga nga 12 enkeera bagenda beera mu kunoonya kalulu mpaka ennaku z'omwezi nga 22. Mu bigambo bye of course era ennaku z'omwezi nga 24 guno omwezi gwe nnyini we bagenda okuba nga balonda
abantu bekalangala bagenda okubanga balonda era bamanye ani abakiikiridde era ani agenda okudda mu kifo kya Helen Nakimuli. Byatekebwako omukono omukulu amanyikiddwa nga Justice Byabakama Mugenyi Simon yassaako omukono ku nsonga eyo. Now mu bigambo bye Abibu agambye nti atumiddwa president n'amutegeeza nti tali mu ggwanga naye akakasizza abantu bekalangala buli campaign gye bagenda okubeerako okuva ennaku z'omwezi nga 12 mpaka nga 22 president agenda kuba n'obubaka ku buli campaign gye bagenda okubeerako agenda kubeera n'obubaka. Ekitegeeza nti National Platform eri ready esimbye okulaba nga ekifo kino ekyeddiza ekyekalangala nga baddamu okulonda akalulu k'omubaka omukyala Helen Nakimuli omugenzi bwe yafa. Thank you so much for watching, ladies and gentlemen. Keep sharing the video. Ate teweerabira oli ku mukutu ogumanyikibwa nga Vast Range 256 amanya bampita simple.